Eri sente za banka wasali musale. Twakufuna sente meka wasali musale tugenze nga ziva mu banka. Kuchanga tugendayo. Emirundi emeka sente bazitwala. Akaunti inako obuyinza. Eriwa. Inokugenda ku sente. Akaunti ki? Ya creating. Akaunti ya creatingibwa emaze banga ya Equity. Akaunti kati eyo bwe tukiryalinga bintu. Tusobola okugenda eriko signatory ono ne Robert na oba kwendi babiri. Tusobola okufuna bank statement yayo. Nolaba sente dilo zasembayo okugendako era zaali mmeka. Kwezo waliako. Lwaki wamanya bakumanya nali siziri. Kwezo waliako ngekyakuweesaako nti nno waliwo nti twagenda nga group mu mirembe eyo bank statement bwebanga gye twagala tusobola ogiretrievinga nekulaga dilo kwasemba ogerako sente era mmeka. Abajja okwefula bajja kubeera bangi, abajja okutunda emyoyo gyabwe bajja kuba bangi, abajja okuwanika bajja kubeera bangi, n'abajja otulyamu olukwe bajja kubeera bangi. Ojja keera oyogere n'omuntu ku makya naye bugenda okutuuka olw'eggulu ng'oyo omuntu yakyusiza dda langi nga n'olulimi ayogera lulala. Naye ebyo byonna baganda bange njagala mubisuubire. Nze kimpa obugumu kwe kumanya nti abo abatunda emyoyo gyabwe tebaayina kubeera mu struggle eyo. Abo abalondawo emmere ya leero okusinga ebiseera eby'omu maaso eby'ensi yaabwe abo tebaalina kubeera mu struggle. Abo abasalawo okwekusa bokka n'okunoonya ebyabwe nga tebatunulidde bamaama n'abaana ababonaabona mu mbeera eno abo tebalina kubeera mu struggle. Abo abasalawo okuvuga emmotoka empya nga bazivugira ku malaalo gaabo bannaffe abatemuddwamu eno struggle, emmotoka ezibatonerwa nnakyemalira ng'abeebaza okutunda emyoyo gyabwe n'okutunda bannaabwe n'okutunda ensi yaabwe abo tebaalina kubeera mu struggle.